Mu lukungaano lwa bannamawulire lwe batuuzizza, Banna Nup batubuulidde nti bangi ku bannaabwe bazze bakwatibwa ne bateekebwako emisango egitategeerekeka bwe kye balowooza nti kigendereddwamu kubalemesa kukuba kkampeyini. Ate tukitegedde nti batiisatiisa. Kaakati nno bubakeeredde nti abantu abalina okukuuma obutebenkevu mu kibuga muno Masaka ate be bakutte omumuli okulaba nti ate batabangula ekitundu kyaffe kino. Boogedde ne ku Banna Kibiina abazze bakwatibwa ne baggalibwa mu nkomyo okuli akulira Kunga mu Masaka Muhammad Katugga Musota ne Wilberforce Semanda. Onajjukira nti gye buvuddeko omubaka wa pulezidenti e Masaka Ahmed Washaki yawera nkolokooto nga bw'ajja okukwata banna NUP abanaakyokooza aba NRM ssaako n'okuzuukusa emisango egy'emabega. Aba yakulumba mu 2021 naye n'oneetera omusango nga guliko obujjulizi njagamba poliisi ekuteekeko avunaanibwe. Waliwo n'abeemulugunyizza ku ky'okuyuza ebipande byabwe kyokka nga ne bwe beekubidde enduulu tewali kikoleddwa. Kubanga ekifaananyi ky'olwana nakyo si kyekirunda naye balekeraawo okwonoona essente zaffe ffe ekituluma tuteekamu ssente zaffe ez'ekinaku ne tuteekamu obudde bwaffe. Bano batubuulidde nti baafunye dda olukusa okuva eri poliisi okweyambisa ekisaawe ekya Masaka Liberation Square nga bakwatidde ebbendera ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu azze mu kitundu kino ku nkomerero y'omwezi guno. Tumaze okufuna olukusa officially olutukkiriza okukozesa Liberation Square. Ekito kinnasalwawo era twabawa options ez'enjawulo oku Liberation Square gye baaleetanga bo naffe ntubawo ebifo ebirala bitukyali mu kwekenneenya. Waliwo n'abavumiridde ekyokugaana bannamawulire ba NMG okusaka amawulire ku paalamenti ssaako n'okubakugira ew'omukulembeze w'eggwanga. Bakijjukire nti okwo kutyoboola mateeka agafuga eby'empuliziganya. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ddala Banna Nup enkuŋŋaana zaabwe banaazikuba okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 awatali kubakuba ku mukono. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.